kati nze wasomani mwebali nnyo kwanga mutugoberera Biva Organic Access Building Rubaga Road Dr. Mukogwa ajja kujjanjaba byonna bikuluma mukubire ku simu eri ku screen yawo ate nga ne banaffe ba brand shoppers bangoye as usual enamba yayo eri ku screen bo bali kabalagala basuubuza buli kika ky'engoye oba oli muwala oba oli mukyala oba oli muto nina Calvin Kanja president ni migrant services egamba ki tubeerawo mpola mpola otudde n'omusajja omumenyi wa likodi kituufu mpira gwo gukubye munda nja kukutuukako tujja kutuukawo nkubire tochi kale kubiddako kati tutandikireko zino ensonga migrant services nungi tubeerawo mpola mpola abantu batambula abantu bagezaako okulaba nti batambula abakunoonya bakusanga batya kikulu nyeetu onkubirako ku 075 79 60 69 onkubira direct kyekyo n'abalina obuzibu ebweru nga tetubalese bweru gamba next of kinyo naye ankubire weewaawo kakati Calvin webukedde leero nga tulina ensonga za Lwassa Lwassa Emmanuel musajja oyo alina ssente si waakusaaga kituufu naye ekibuzo kyange ekisooka omuntu abeereyo nga tafuna n'ekikumi naye nga musanyufu mu bufumbo bwe era nga mukkakkamu lwaki abantu nga Lwassa akeera nga buli kaseera omulaba mu mawulire nga obufumbo tebutambula bulungi ate nga he has millions of money obuzibu buvaawo okuva lwe nalaba kapa eno mu media teri bolabe businga nga kuteeka laavu mu limelight awo we wava kalumanywera n'ensasagge ku buli kimu naye okuva lwe nabiraba nategeererawo nti era tebijja kuwangaala nnyo kubanga Lwassa nalabira ddala nga talina laavu ya mukyalo ono lwaki omukyalo ono yayingira mulamu bwa Lwassa kulwana ntalo nannabatanzi kulaga nti si gwe mukazi wekka nsobola okwagala omukazi omulala nenfuna ali chipu nembeera musanyufu yajja mu bulamu bwa Lwassa kumukozesa omanyi waliwo olwokyankalana n'omuntu bw'obadde oyagala ffenna tubadde tukiraba mu media omukyala yenna bw'aba teyakuleka amoloko tosobola kumwogerako kuba Lwassa baamusomba ebintu byonna ebyobugagga ettipa y'emmotoka namba n'agabaza emmotoka zino emmotoka n'ebyo byonna nze nga nzalabira ewala sisuubira nti yali abikola lwa mukwano omanyi waliwo lwe tubeera n'ebintu ku mitima nga bye bitukozesa si mukwano kuono enjo olw'okuba oyagala okwerabira oli oyagala oteekewo omulala n'embeera okitegeera oyagala oteekewo embeera okulaga nti nsobola okufuna omukazi omulala obanga akusinga kozi n'abatansi asinga oba abakazi bonna Lwassa mulimu abajjala bwe bakola ki abasinga ne mu coincidence eyo nti batabuse n'ono n'ayagala ateekewo omulala mangu so nze osalabawo mukwano kubanga Lwassa lwali tumanyidde okutambulira mu bantu ga desire kiraasa ogiraba najja n'ava mu desire n'agwa mu gaapu za n'abatanzi kiraasa era ogikola ki kati ensi ne yeewuunya Lwassa abadde ayagala basita okwagala omukozi w'amasaagi anti kati bayo n'ekirala kiri bwe kiti abakazi abo basito balaba era bw'ogenda mu lubu lwabwe kizibu nnyo singa amala n'akumenya omutima okudda waggulu kijja kukibeera kizibu kubanga toyinza kufuna mukazi ng'omaze omwagalako amwenkano baamusinga lwaki abalala bakutegedde ate nga bakimanyi ojja kubalwanisa entalo n'oli kati gwe ne bw'ojjayo omuntu n'omusitula okuva wansi eno teyenkanankana n'oli However much mulimu abasajja abanoonya omukwano naye ate mulimu n'abasajja abanoonya ebirala abatunuulira nnyo kiraasi y'omukazi gwe nnina mukazi ki ng'abasajja bwe tuli mu kiraasi n'abakazi bali mu kiraasi okitegeera kati oyinza kwagala Nabatanzi nga bw'olaba Nabatanzi akola ku TV muzannyo wa firimu n'ebirala ku status ye influencer mukazi amanyiddwa ayogerwako kati bw'ofuna omulala buli omu ayagala kisinga binawiva maki nti bya mukwano naye oli ayagala afuna asinga kugwakola ki kugwabadde naye nga bw'olaba omusajja bw'ogamba nti nga bw'olaba omukazi bw'anaakusuulawo n'afuna omusajja akusinga ki so bwe kibeera Lwassa bwe yafuna omukazi ali wansi wa Nabatanzi namanyirawo kozi era yali tateredde era n'omukazi nga kyakomplaini nga kiri eki buli kaseera oba oyogera ku Nabatanzi olirekera ddi okumwogerako kitegeera ng'omukazi ono tafiitinga mu gaapu y'oli buli lw'oyagala omukazi ali
abalala no bamaliriza betuze n'okwetuga kubanga omukazi ono omulabanga buli kimu kyonna amalayo bumazi kozi Nabatanzi toyinza kumugerageranya ku mukazi ono however much bonna bakazi naye oli ataddemu effort nene okubeera okufuuka kyali kwega bweyogenya Nabatanzi tuve mu byaki nti bonna bakyala balina features ezimu naye tugende mu status quo ogenda okolaga ekigambo Nabatanzi bwe kiyita wano enjo kiyita wali ate n'ekirala mulimu abasajja baagala amawulire nga Lwassa okimanyi nti Lwassa ateekamu ssente nnyingi ku mawulire bamwogereko kuba ye kwatambuliza bizinensi ze kati ono omukyala amuleetinga down omutima ne status ye gusigala gunoonya ekiruubirirwa kye lwaki Lwassa yapapa mangu awo n'awasa nayanjula omukyala ono bino byonna yabikola kulumya tebyali bituufu Lwassa alina okufuna ba andola mulimu akadde woolina okusirikiramu n'osirika emmeze naye gwe bw'oyagala nsobola n'okwagala owa wansi temujja kuwangala kuba ekino kyo yakola tekyali kya intention ntuufu ekigendererwa kyakyo kyali si kyekyo yabikola kulumya bayaaye kanumye Nabatanzi kanumye ono naye waano olaba nti gwolumya ate teriiyo kiruma musajja era kimenya musajja nga mukazi mugezi zino zonna scandals ziraba nti zibaddewo naye Nabatanzi onoonya ekigambo kino kikubula kinali nfunye ku Nabatanzi ekyebbeeyi kyali eki kumukwata ka video ng'atambula twalina kuba tugeze nakwegemesa ffenna naye Nabatanzi ne bw'oba ofa atayinza kwanukula eki anti kyenkugamba kati naye Lwassa nnyo manyi mirundi gyamwanukudde gyamwogeddeko miyitirivu kati anti ekyo kyenkugamba kyekibonyaabonya Lwassa alina okufuna omukazi ajja mu status ye okitegeera ambuuza ekibuuzo Lwassa ono alina omukyala wempulira bayita Faith ali waka eyo kiki lwaki abasajja lwaki tava mu mivuyo what could be the problem Lwassa nga yenze bwe ntunuulira wano manyi mulimu omuntu wakula kati bw'otunuulira Lwassa begimenti be baani former vice president babo Bagiribati era embeera zezo actually Lwassa ezo ga muganda Gilbert anti kyenkugamba kyekyo Lwassa mulimu abantu abakkiriza ntukuze Lwassa ba agement be ba Juliana ba Desire buli muntu lwabanga toyina kyo producinga mu limelight naye nga toyagala bakwogereko owunzika okoze ebintu ebiri cheap weyambudde okoze biki olumbye ganye buli alimu w'amaanyi kitegera abakazi tubaagalako enkya n'eggulo n'okireka ne kipaasinga nkufuna tubaagalako enkya n'eggulo n'omuwa byonna by'omuwadde nga gwamuwadde kuba olina n'akukyawa oba ne mwekyawa n'obireka ne bikola ki ne bipaasinga naye tulina problemu nti abantu bw'oba oyagala okwekuumira mu limelight nga tolina kyotuwa nga tolina kyotuwa Lwassa talina kyatuwa gemazima kozi kitabeera ku TV nti bannaye mujje mugule oba presenter oba mujje mugule agenda kuleetinga content nti si content naye okuba ayagala okulabikira mu mawulire buli kaseera kati amawulire nago ganoonya engeri gye gamutundamu gatunda bulamu bwe bwabulijo emboozi efuluma egamba nti enjo okugwa mu laavu ne Lwassa yabala kasente naye bw'atuuka mu laavu agenda okulanga akasente tekatambula ate era kyekituufu enjo si musiro okubala kasente buli omu anoonya kubeerawo ate era okuva enjo lwe yafumbira Lwassa obulamu bwe bukyusa bwakyuka kati enjo mulala enjo twali tetumumanyi tumutegeeredde ku Lwassa twamutegeera ekyo kyokka achievement ey'amaanyi etali ntono kati mu laavu ya enjo ne Lwassa ani afunye mwana afiiriddwa awaano enjo era yaba afunyemu kuba olwedde Lwassa ye yaliwo enjo agenze n'emmotoka Kawondo n'agenda ne miliyoni 5 ne miliyoni 24 n'ebirala ekitali kitono ekitali ky'amaanyi kozi okimanyi nti kyobola nti abazungu bagezi bw'aba agenze n'ebyo nakkiriza nti ngenze n'ebyo asobola okunona ebirala lwatya ekyo nti baakola omukolo gw'obugadde certificate y'emmengo bagirina eraga nti bafumbo wademba okunya na claiming n'agamba nti obugagga tubugabanire wakati wakiri mpako 40%. So bw'aba atutte emmotoka nga ogimugulira agende n'eyo kuba naawe obadde omwononera obudde. Lwassa alina kendawuliddeko akavudde Samuel nti munyiivu
ayinza n'okutwala Angel mu kkooti n'amuloopa aclaiminga nti mu nnyumba mwali milioni 24 Angel ze yabuuka nazo anti Lwassa ajja kuba agudde singa n'alumbagana Angel singa n'alumbagana Angel olwaleero kyava nakyo kyanaleeta mu kamera kyonna kyekigenda okuvaako Lwassa okugwa tugenda kukiwulira olina omukazi gw'obadde owataakinga bulijjo nga tayogera naye nga naye yakulekawo kitegeeza Angel so ono ne bw'anaaba akulyetinze emboozi nti Lwassa oli musezi tolina bw'okyejjako tuzadde nkubuulira gyagamba Nabatanzi yali mutuufu okudduka yali mutuufu olwaleero ensi yonna ebadde evuma Nabatanzi okimanyi nti Lwassa yavumisaako ku Nabatanzi n'ateeka kaliyeye mu lusuubo negenda muganyaganya okitegeera yamala kufuna oyo mukazi kati omukazi agenze Nabatanzi amuyisa omubbi akoze biki kati ne Angel agenze buli musikazi yenna okuba nti alekawo gwe kitegeeza gwe kizibu there you are coming okitegeera kyofuna bakukyazanga nze Waswa asooka n'agenda ono n'agenda nga bonna kizibu bakulira mu nnyumba emu emboozi eva ku Faith si birungi Desire n'amusuulawo n'ampijja n'amusuulawo kati Angel anti kyenkugamba ndi yesu abakazi bonna bakulekawo kitegeeza lwo omuze okutagumiikirizika sente ozirina kugamba obulamu Lwassa bwalimu abakazi beegomba ne lwaki omukazi asalawo n'agamba kaŋŋende nkufuna bulungi omukazi ono singa onaamuprovokinga n'avaayo ajja kuyiwa kaaliyayo mu ttaka ajja kumaliriza Lwassa amukubye ajja kumaliriza akukubye ekigo kuba si musiru kuba atamumanyi kuba akumanyi ate ekirala kyanayogera kyonna ojja kuba tolina kyotugamba kuba si yasoose okukulekawo tetusuubira so Lwassa bw'aba atambaala abantu bano ono omukazi asobola okurepresentinga abalala bonna ono omukazi bwe tuli kati ajustifying ensonga lwaki Lwassa bamusuulangawo kituufu era okunobako n'omukazi kukolera nnyo Nabatanzi Diana kyova olaba nti omukazi bw'aba yakkiriza n'agendako n'ebyo Lwassa akkirize ng'omusajja omugagga akkirize ate wano era ayige Lwassa anoonye ki kye yeetondamu ng'omuntu kuba begimenti ba Bobi Wine bali mu byabufuzi okitegeera yagendako mu politics naye nebiganda anti kyenkugamba Lwassa anoonye ki ekimuleeta mu bantu begimenti bakola biki dani okutandika okutulaga abakazi buli kiseera kunyonyola nga bw'olina ssente bw'obeera n'abakazi ne tutuuka n'okulaba ne ku bye bayita ebinuudu byo ku intaneti kozi oli mu ntalo za laavu n'abantu naye nga gweze yandizibaddemu kwegamba erinnya lye libadde good enough weriri Lwassa waali kati alina kukola bintu birala ebyo emyaka gyalimu byavaawo ddezo trend yali azikomya kuba Juliana bano baani Nabatanzi olwo yagoyinga step kozi Nabatanzi bw'aba ne Lwassa abanga alina ejjajjaawe Lwassa omusajja mukulu ku bano kuba Desire mukuluko okusinga bano kati kitegeeza Nabatanzi olwo azze mu baana ba Desire bano Nabatanzi okitegedde kati balina okumanya egi yaabwe yali liddawa n'okukyusa twendi yaabwe okwe reproductingamu ebintu ebyamakulu babeerako kweri brandi bagamba Lwassa afaananako Zari nti yagaana okukkiriza nti omulembe gwa myaka gye gwagenda ye Lwassa ayagala atambulire mu buli mulembe tulaga bakazi yakyayegundi abasajja banno babikola ebyo naye babikolereyo mu nkukutu cause tebiina kye bigasa ggwanga osobola okuwasa abakazi bonna b'oyagala ddembe lyo naye ekitiibwa okirekawa kuba Lwassa oli ewaffe eyali azitowa ekitiibwa kiri olwasi kyazitowa abantu n'obugagga bwe baabwerabira balaba Lwassa ow'ebigundi walaba Lwassa komakamponi ge okitegeera na effort gye yateekawo mu kuzimba ebivulu okitegeera tulaba Lwassa owabakyala kuba kati ovudde ku Nabatanzi onaakuleseewo n'omulala ogenda kumuleeta kubanga tolina kiki otutundamu ng'ate oyagala kamera era agenda kumaliriza aleesa omulala so Lwassa good enough alina okutegeera nti ensi emwetaagamu ekintu ekirala ekyamakulu ekiri beyond okutulaga abakyala ate situyambe otulage abaana kuba tokimanyi obalina abakyala bano ke banaakuggulako olutalo
kali ojja kuba ogisudde muguluka nze nkubuulira singa banaakugulako olutalo ono gwo provoking asobola okubakiikirira oyo mukyala namulabirabo ne mugamba naye buli lwembeera naawe oyogera ku Nabatanzi ate tumugambya na mu kamera ku interview yaabwe esembyeyo nakirabye ng'era agamba omukyala nti waliwo byatatereeza bulungi mu kamera ng'alina ekeizi okajjukira bulungi ne ku mukolo gwa Lwassa ina we yagambirako ekigambo omuko wennyini gyabwanantawanyanga nange mugoba nga nfuna omulala okitegeera kati bino byogende ku buko ekyokubiri Lwassa abeere n'empisa discipline money is not everything yeno bwalowooza zo zisobola okukusuula sente si buli kimu kuba oli mu bulamu buli mukyala bw'ayagala ne lwaki bakulekawo omukazi kaanaavayo n'akutemako ekigambo ojja kwevuma enseno kuba kigenda kutambula naye lubeerera sisuubira nti ogenda kukyejjako ate kigenda kukosa n'abaana bo kubanga bangi boza provoking ate boogera sisuubira nti desire yali akozeeko interview ng'akwogerako ate era sisuubira nti Nabatanzi naye yali agikoze naye ensi yonna edimandinga okuwulira ekiva sayidi y'omukazi nze nkimanyi oyo enjo ajja kwogera ekigambo ne Lwassa bibe muwe byakuyiga n'abavubuka bonna bufuna sente tekina kikujjako kubeera obuvunaanyizibwa tofuna sente nosirwala nazo bagamba afull and his money olwokuba olina sente kyesi buli kimu okisobola nebiriliyo ogwo mukwano babaagalako sente oli ayagala kuyitawo tekwagala mu buntu kyobola nti Nabatanzi wagamba yagaana okwekubya ekifaananyi naawe yagaana serefiye era n'akatambi ke yafulumyako nga Nabatanzi alaga akola ki akadduka naye ng'olina buli kimu neewewunye lwaki agaana so nga atasobola kwekubisa n'omuvubuka owa bulijjo okitegeera so atasobola kwekubisa n'omuvubuka owa bulijjo atalina kyali so it's either weetereze onoonyereze lwaki kino kiri bwe kiti there must be something wrong Lwassa alina okweribrandinga alabe ekiddako kikyatunda mu public akaseera kagenda kutuuka waswa akaseera kagenda kutuuka ng'olaba ate bino byokola olwaleero mu myaka 5 maaso oba 10 ddala by'onaba okola anja kuba nakyukamu nze n'omusajja omukulu namusanga mawulire kenyini ondaba amulege nali nkola emyaka 2 lwaki kyakola nina omusajja omu gwe nasisinkana wano nga naakadda wano yampa advice director wa Labour wano mu Uganda yakulira abakozi bonna nagamba Kayanja yes ebyo byonna kati obikola gwosuubira nti bw'okwata ka video nti onaabona n'olerejjanira okwo ku internet naye nga tukoze process ntuufu yakuyamba mwana ne bwe tugamba bugaye nti sigala ng'obikola nga tetukuyambye nga gavumenti osobola okusigala ngo naye emyaka gijja kubikujjako ojja kuwasa omukazi buli alaba bino oli ali professional nze okyandaba ku live za Facebook okyandaba nti bannaye mundikodinga bu video tokyabikola kozi nina abaana nina abaki obikola n'oyitira n'okukola ki bye byabasegirinya ofuuse MP naye okyali kodinga videos ku WhatsApp ku live oyogere ne byatakubuuzizza bikugwako n'otandika n'okwataaka ng'entalo oyogera ku buli ekize toba naki na program weekanga ng'okoleddemu n'ensobi abalabe bo ze bayinza okukozesa against you okitegeera mulimu we tulina okutuuka nti kati nkuze sente nina naye nyambye ntya ku mugigi gw'abaana bange ndese kifaananyi ki nti wali mu ntalo z'abakyala Kampala kitegeera so tola nti amaanyi gonna oba okutekedde busa kyeyirinyini kyogedde ku kyekyo nina Calvin Kayanja we okutanya nsonga nezitegerekeka